Ife nga Nkubakyeyo tugenda kumaliriza guno omusango nga Nkubakyeyo. Ife nga abakola e Bulaya abaana ab'obuwala tugenda kumaliriza omusango guno era bwe tunaagugirako engalo nga tutegedde ani abadde omukyamu mu musango guno eno. Njogera ku musango gwa Nkubakyeyo munnaffe eyakola embaga n'atasobola kufumbayo olw'ebizibu ebimu byazze amenyaamenya mu butambi. Abasinga mwenna akatambi ako muba mwakalabye. Ke katambi ke twogerako tugenda kazaawo wano omusajja ng'awa ensonga ze lwaki yeetaaga ebintu bye yasasula ewaabwe w'omukyala nga n'omukyala awa ensonga ze lwaki tasobola kubeera na mwami ono. Nkubakyeyo ke kana akaseera muzuukuke abaana ab'obuwala. Bwe mutaazuukuke bagenda kutukozesa, bwe mutaazuukuke bagenda kutukozesa. Abasajja baneeno bagenda kututwala ng'ekyokuzanyisa batutwala okuba nga ziddole ze bagenda okukozesa amale asuule anti akimanyi akumaze atambula akola atya agende. Ke kaseera kano kennyini nga yenze Shila Adita. Bw'oba osubscribinze ku YouTube channel yange eno ogenda okuba nga munnange ofuuse omu ku bammemba ate jjukira comment box njireko eri open lwa nsonga mmwe mwenna ba subscribers muba mwafuuka abamu ku ba manager ate era nga ku ba team member abasomesa ba counselor ba guidance mwina muba mwafuuka buli kimu nga mwe mu guidinga mwe musomesa mwe mu counselinga mwe mu motivatinga mwe mu inspiringa kweno channel kyovulaba mbagamba mu commenting tumanye kiche mulowooza ku butambinga buno wabula ate video giwe like atera otuweyo n'omutima nga akasiimo. Katugendeko mu nsonga za muganda waffe ono zikyagenda maaso tezinnaba kuggwa. Nsaba endowooza yammwe atera kikuyambeko n'okuyiga nga gwe omwana omuwala. Yiga bannange muyige mukana akatambi, yiga mukano akatambi nga tonnaba kusalawo. Katugendeko mu katambi tukalabe atera tubeere nga tukomawo. Nkubakyeyo Sharifu Ntale yaddukidde ku poliisi e Bulaga n'awaabira mukyala we gw'abadde yakawoowa. Shamira Nakyonyi gw'agamba nti yasibye ebintu bye byonna n'anoba olw'okuba yamunenyezzaako. Omukyala saamugoba sina kye namukola yakeera bukezi bw'enkya n'akolaki n'afusiba n'agenda kuba yaddala akutama kiro ssaawa emu ku lw'omukaga ssaawa 3 ez'okumakya akulaga agenda. Ntale agamba nti okuva yawasa Nakyonyi abadde tayala buliri okwoza ebintu n'okulongoosa ennyumba nga bwe yamunenyaako yasala okusiba bintu agende. Oŋŋamba otya nti omukyala tasobola kwoza bintu bye muliriddemu, tasobola kusiimula nnyumba, engoye azinoonyeza ddobbi, ayagala kulya mu woteeri bintu wabirabanga wakafumbirwa myezi 2. Kintu kinsimple ebintu by'oliriddemu tosobola kubyoza ddala, tosobola kwala buliri. Sometimes ngenda ku mulimu ng'akyebase so kati muba mwagala musitule mu buli wansi tamuteko wansi male sokenjayo obulimuze sifumba naye sifumba naye mbala ebintu ebidugala mu nyumba ebiwunya n'okuwunya byo bivaaba banjala kunya mu hoteri kaseera. Ntale ne mukyala we tubasanze ku poliisi n'abooluganda lwabwe wakati mu kweyogerera ebisongovu nga Ntale atutegeeza nti yawasa Nakyonyi nga 13 ogw'omunaana omwaka guno ng'obufumbo wadde bakumalamu emyezi 2 gyokka. Temukubangako nitwakamala emyezi wagenda beegi. Agamba omukyala ono nnyina yamufunira ng'ali ku kyeyetake ng'ate yali mu kiyumba mu Buwalabu nga bwe bakomawo n'amuwasa mu bitiibwa. Ate yamufunira mama wange muto kugamba nga naye mama waba yakusiimidde omuntu ekituufu nalinawo gwe nali njagala era nga ndirudde okumuwasa naye omuzadde n'aŋŋamba towasa mu fami zetukolaki zetamanyi waliwo gwe mmanyi gwe neekakasa. Agamba mu kiseera kino kyeyetaaga ye Nakyonyi okumuwa amahale ge yamuwa baawukane nga n'ekimuwalirizza okujja ku poliisi byava ku miitingi gye baatuuza e Kalambi. Nakyonyi mwe yasinziira n'akuba nnyina oluyi olw'okumunenyako. N'akuba mama wange kyekintu ekyasinzira okundeka ku poliisi. Bw'aba omusajja yasabye okwawukana nange basiina muddiza ekintu nga kimu. Ategeeza nti olunaku lwe yeesitula n'agenda ewaabwe w'omukyala batuule mu nsonga kitaawe yamulagira okudda mu bufumbo naye nnyina n'akalambira ng'ayagala kumanya nsonga eyamunobeza ng'ebyaddira kwabadde kutegeezebwa nti Nakyonyi tagenda kudda n'ebintu bye yawaayo mu kwanjula beetegefu okubimuddiza. Bo bennyini bagamba nti bitugenda bikuddiza bibaleemu awo n'obibabalira ate ekiseera luziga
atulaze ebbaluwa y'obufumbo gye baali baagala okumusika kuba nti bwe bujulizi obulaga nti baagattibwa. Ye Nakyonyi agamba nti bba yali asusizza okumupeeka ssente ze yava nazo mu kiyumba, agamba nti ayagala bakole bizinensi. We yatukalanga amasedda bwe mubaitiza okole mutandika bizinesi kubanga ye yali atudagenda ngasubira mwana ndeka maneno ngenda kukola so nga mission gyayagala nzire naye bwe ndabukisa yalina sente zimuwa. Ku ky'okumuddiza amahale agambye nti kafuwe kuba yakagulangamu ebintu awaka era nti yasooka okumutegeeza nti amukooye. Akasente wakwalinamu omukyala soga nti wali giraasi ebbafu tulineemu nogulayo ebbafu y'omukyala togera mga ati bakujja okuzeeku naye ero sente ebbafu gyemuze nolijje ku mahale akimanyi mpabeerawo mwezi ogwo nga tetukola nga aze tufulumya naye ayinza okuba nga afulumya kati sente yabaloga naye ng'azijjamu. Ono era asekeredde entaala nti afiiridde omukyala abadde agenda okumuzimba. Agamba naye yajja munamwagawako sente nga y'omuntu nyinza okuba naye njagala musajja mugagga alina kimubuuza. Nze kanyini ng'omuntu nyinza okuba nga mu bufunze nyinza okuba mu nsinga. Naye nze mugamba ebigambo bino aluzinga omukyala agenda funa omukyala. Abooluganda lwa Ntale bakukkulumidde Nakyonyi okubonoonera ebiseera era ensonga bazirekedde amateeka galamula ababiri bano. Nze yagulanga ebintu bajeti zonna safiina temunswaza. Abooluganda lw'omuwala abakulembeddwamu Idrisa Nsubuga bagamba nti ababiri bano balina kwawukanira mu mateeka g'eddiini. Banaakola ku nsonga z'amaka n'abaana abasomedde amateeka agafuga obufumbo n'engeri gye galambika ku mukyala abadduse mu bufumbo bw'amateeka gye bigweredde nga buli ludda lulagiddwa okudda ku poliisi ne Seeka balambike oba nga Ntale addizibwa amahale ge. Naye nga kyensaba mu ntegeeragana zino obutateekawo bwantu kutandika kutemula omuntu abadde ku kyeyo ng'akakasa eyiza bamuddiza amahale oba bamuddiza ebirabo oba bamuddiza amahale ebirabo babisigaze. Abudi Muwonge yakusakidde Gwani okulabukedde. Ebyo nno bye byabadde ku sayidi eri ey'omwami n'omukyala tuzze mu bidde naye ate nga nsuubira abasinga ku ffe byonna twabirabye dda wabula ate nga tetugenda kukoma okwo nze nabagambye bwe tuteerwanako nga ffe abaana ab'obuwala abakyala abajja okwekolerera tukyusa obulamu abasajja bagenda tukozesa nga bw'olaba ono omwana ow'obuwala ali mu maziga amangi ennyo ddala oluvannyuma lw'omwami we okutandika okwekola obusolosolo ensonga baziteeka ku midiya omwami tamuwa kitiibwa omwami akola buli kimu nange simanyi ekozi bagamba nti abasajja naffe twabavaako bakola bye baagala naye ate mu kukola bye baagala mwe bayolesezza obusiru obw'amaanyi ennyo obusiru obungi nnyo obutuuse n'okutuvumaganya nga ffe abakyala nabagambako nti abasajja baneeno tebaswala eva babanga baana bato okufuna omusajja aswala nga ye aswala okukola ebintu ebimu manya oyo omusajja omutuufu naye abasajja abasinga tebaswala buli kimu akikolanga bw'ayagala olw'ensonga tekitta imeji ye wabula kireka kise imeji ya mukyala katugendeko mu butambi wa muganda waffe ono era Nkubakyeyo nabo tubuwulirize ate era naye mumuyambe mumuwe ku magezi katukomewo. When you look at me, you think sina banjagala. You think I can't find someone. You think like that is okuberanga kwesibako. You think I'm stupid. Not so. You think I'm stupid. But time will come for you. It's too much. It's too much. I not tolerated everything na yosusiza. Umuntu kyatamanyi kikirumya muntu goyagala nosigala ngokola the same thing. Oli muntu ki wallahi. Oli muntu ki. Only mpulira obusungu tubera ne stress z'ebiyumba tina mwene mututeekako stress. If you don't love someone, let that someone be. Let him be. Be your life or be mine. Be your life or be mine. Atukusinga okusigala ng'omanyira omwana w'omuntu mulekerawo wallahi mulekerawo musajja okwerekeraawo. If it's over, let it be. Wallahi waliwo ekikusukkako naye omusajja amanyiira atama. Notoleratinga nonsense when olowooza agenda kuddamu ku magezi agategeera. Ne waliwo omusajja ajooga atama. Kasajja mu mutulekeraawo okutumanyiira.
Mulowooza ffe okubalemerako okubagala tuba tetulina balala batwagala. Mulowooza tuba tetulina. Mulowooza tuba tetulina balala batwegomba. Mulowooza tuba tetulina. Namutwala social media nga ki? Wallahi mulekerawo okutumanyira. Nammwe muli bazadde abaana abawala. Mulekerawo ebyekisiru byammwe. Wabira mu relationship ebintu ebimu olina obyesonyiwa n'obireka n'obiraba bulabi. Nate gwe n'ogenda maaso ng'omanyiira omuntu weeyita ki? Oba obuti toyagala okubeera nnyo ku social media life yo nga mu bintu bya relationship bireke. Beera ne social media life ye. Ng'omusajja teyiga nomwogera ekintu nomwogera ekiriye n'asigala nga gwe takubalamu magezi alowooza yategeera okusinga. Walayi mulekerawo otumanyiira. Sure, if it was say me and TikTok, you're going to pick one. You're going to pick one. Okubera naga mu relationship, you look some things right. You don't have supposed to do on TikTok. We're not still moving a muscle. You're going to pick one. Either me or TikTok. Okay, no kulonda over TikTok and your friend TikTok friends. You're going to pick one. You're going to pick one. Me or TikTok friends? Me or TikTok friends too much? A little than everything. But what do you go? What are you? What are you going to? What is you going to take? You enjoy seeing me crying every time. When you're on your club and the mocha, all it is, I can't tell it to you all. But it is so much. Me and TikTok, pick one. Me, you know, since my childhood, I'm that one person I got look dating omusajja ina mama we. I got look dating omusajja ina mama we ngomama we blam cause I never got mama's love. I lost my mom, so I promised myself I will stick omusajja ina nankwananga ina mama we. Now, maybe I was lying to myself. Maybe nearly, but you can be better than Sajata in a mama. I said, when you queer no Sajang in a mama. So they can get that mama's love, which I never got. So I was lying to myself. These men's heartless. They are heartless. Yoyo nno mwana muwala omulungi okufaako obufikaalaala ali ku kyeyo ali mukaaba ensonga za mukwano. Nze bannange ensonga z'omukwano sisobola ziwerako omuntu yenna magezi lwa nsonga munnange zino zibeera nsonga za mutima. Omuntu new'omugamba ono muleke tomuddira muveeko ng'omutima gwasalawo gwasiima oyo muntu munnange ekyokola oba tokiina. Ekyokola oba tokiina oba toyina power over that feeling. Kyovulaba abantu abali mu mukwano nze mpawa ekitiibwa era mbasabira busabizi bye mulimu bibeere nga bikola. Wabula naffe abataguliimu munnange naffe tusigale nga twesabira tomanya gye bujjeyo maaso Katonda naye alitubundugulako abo abantu abatusaana abatutegeera abatuwagala abalitubeererawo nga gye mikwano gyaffe be babba baffe batata b'abaana baffe ba business partner omuntu gw'osobola obbeerawo n'osaagako naye n'asigala nga tanyiize n'asigala nga akusekera asobola okukutegeera ayagala ab'eŋŋanda bo akuwa ekitiibwa nga naawe okimuwa. Abantu ng'abo be twetaaga mu bulamu wabula si bantu ba lunyumo bantu kutulaba bulabi nti kati ono ali mu relationship. Twagala basajja abaddala gw'osobola okutambula naye omuntu n'agamba bannange wuyo bawaadita. Omusajja asobola okutambula mu kkubo ng'ayambadde anyumye. Omusajja atayogerayogera. Omusajja ateesembereza nnyo bantu. Omusajja omugezi okufa nga nze gwatwala okubeera nga priority ye westali tabeerawo. Omusajja gw'osobola otula ne ku mmeeza ne mugamba munnange kati tubala kiddako kyekino kyekyo ekika ky'abasajja kye tunoonya. Nkimanyi naawe ali eyo gw'onoonya bw'oba gw'onoonya kammanye mu comment section naawe ngambe nti bannange adita omusajja gw'onoonya nange gwe ndi mu kunoonya. Bannange mbaagala nnyo eya subscribing edda enkiddamu okoze ekintu kirungi nnyo ekintu ky'amaanyi nnyo we gubanga gwe mulundi gw'okusoosa okulaba vidiyo zange zino eno naawe nkwebaza nnyo wakoze ekintu ekirungi wabula ate era tovaawo nga tosubscribinze kikulu nnyo subscribinga kwata ne kade nga buli vidiyo gye nteekayo naawe ekutuukako bulungi nnyo. Mbaagala nnyo see you in the next video.